Eno ye Hot News UG mwetukutusizaako amawulire agafa ku byobufuzi bya Uganda. Wano olwaleero nzitugere ku nsonga eya 8th of May okwekalakaasa okutegekeddwa mu ggwanga Uganda. Uganda yonna ekimanyi bulungi nga 8 May bateekateeka okwekalakaasa okw'emirembe ng'ate kuno kukwata ku buli munnayuganda, buli omu kikkakatako, tekyawudde ggwanga oba Musoga oba Munankole oba Mukiga oba Muteeso oba Muganda oba wa kya Uganda yonna, border to border. Nga kino kigendereddwamu okulaba nga Uganda twegobako obukulembeze obukyamu obuliwo olwaleero, kubanga ebikolebwa ku bannayuganda tebisosola, biri mu ggwanga lyonna. Owulira ekiri e Mwankole, kyekiri e Busoga, kyekiri e Bunyoro, kyekiri e Buganda. Tewakyali Bwakabaka buggumidde. Tusooke twebuuzeemu nti lwaki mu Uganda tewakyali Bwakabaka buyimiridde? Naye ng'olowooza nti okubeera nti Obwakabaka bwonna buzze busaanawo mu Uganda, busaanyeewo ng'obunafu buva ku ezo regions ezirimu Obwakabaka? Nti nedda, wabula busaanyizibwawo kagenderere, kubanga bakimanya bulungi nti nno bwe wabeerawo Obwakabaka busobola okwekoleranga ku nsonga zaabwo. Obwakabaka bwe buba bukolera ku nsonga zaabwo, nti abantu abali mu bitundu ebyo ebirimu Obwakabaka baba bawuliriza bakabaka baabwe okusinga abakulembeze abawakati. Ne bamanya nti bwe kinaaba bwe kityo, bo bagenda kuba tebakyalina nnyo mugaso. Bamanye nti Buganda bwe beewuliriza kabaka waayo, Ankole ng'ewuliriza kabaka waayo, Busoga ng'ewuliriza Kyabazinga, ne Bunyoro nga naye ewuliriza owaabwe. Bwetyo buli Bwakabaka bwonna gye buli. Bamanya nti ate kati owa gavumenti eyawakati eba tekyalina nnyo makulu eri Uganda. Ne basalawo nga bo bwe bali nti bwe baagala obuyinza ku buli kintu, ne basalawo bagende nga basaanyaawo Obwakabaka mu bitundu ebyo. Kakati mu kusaanyaawo Obwakabaka mu bitundu eby'enjawulo bagenda beddiza ettaka. Buli mu regioni bagenda beddiza ettaka eririyo. Kuba buli kitundu ekirimu Obwakabaka baba n'ettaka erya kabaka. Kabaka oyo asiima n'agabirako abantu be oba n'abapangisa ettaka eryo ne bakolerako, ne basasulanga busuulu buli nkomerero ya mwaka. Kati wano bo kye baagala okusaanyaawo nti balyeddize libeerenga lidda mikono gya gavumenti eyawakati, era mugivunnamirenga okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Enkola eteekeddwawo eya 8 May kugezaako kwegobako nsonga ezo. Lwaki mudibaga obuwangwa bw'abantu? Lwaki mwagala okufugira Uganda yonna mu nkwawa zammwe akakundi ak'abantu ababali obubazi? Bwe mulaba nga Uganda yonna mulaba nti kibakwatako, ne mumanya nti nno musobola, bwe mwekolamu omulimu musobola, ekintu kino mugenda kukikola nga 8, teri kuzikiza. Bwe kitandika nga 8, okuzikiza nga mishoni yaffe emaze okutuukirira, nga tusindikiriza abantu bano. Bwe munadde waka ne mutuula, buli muntu agenda kukirozaako, kubanga tekiriiko nti mwana wa gundi oba gundi. Bano abasajja beeyagaliza bokka, ekyo tukimanyi bulungi. Balina famire zaabwe, beemanyi nti eno famire ya gundi, eno ne famire ya gundi be balina okuba ne kino, be balina okuba mu bulamu obulungi. Bo balina n'amalwaliro agaabwe mawanga ag'enjawulo agatali Uganda. Gwe owa wano tolina nawe ojjanjabirwa, era bw'olwala otuuka malwaliro agakuliraanye. Bw'osanga tewaliyo ddagala, enkomerero okuba kufa. Bwe muba musitukidde wamu ne twerwanako, bino bye twagala okusaanyaawo. Tumanye nti Uganda esobola okubeera ne gavumenti efa ku munnayuganda. Basobola okututeeranga eddagala mu malwaliro. Tulaba ku nguudo ennaku zino ezitimbiddwa ku social media, enguudo zifaanananga ebinyooba ebya ttooyi. Tumanye nti eggwanga lisasula emisolo, tuteeka okuba ne ku nguudo ezirabikako obulungi. Bw'oba nga ovugirako kidduka kyo kireme kusensebuka mu nnaku bunaku, oba ng'ogenda mu lago bakutwala mu ddwaliro, omanye nti ojja kutuukira mu budde olw'enguudo ennungi. Naye kati n'ekiseera ekiriwo olwaleero nti n'oluguudo kuwanditambulidde mu ddakiika 20, otambulirawo essaawa 2, kubanga ebinnya by'ebinnya ate ne biryoka bikola jjaamu, motoka zitambula kasoobo. Eno y'enkola lwaki abantu bataddewo nga 8 May kusitukiramu ffenna twegobeko enkola eno ey'abasibira mu bbwa. Kati kiri eri ffe, twebuuze, bw'ebanga Kenya esobola, lwaki ffe tetusobola? Twalabako nti Kenya ekintu ekyo tebakiteekamu n'amaanyi, tebakirangira bbanga ddene. Raila Odinga yavaayo n'alangirira ekintu ekyo zaalina ku bunaku, naye olunaku lwe kyatandika olaba nti buli munnakenya yakyenyigiramu era ne kitambula successfully.
olw'okuba nti yensobi gye yakolamu yasalawo nti kigenda kubeera kya buli weekend, kya buli Monday mu wiiki nga kibeera lunaku lumu. Wiiki ne muwummula ne mulinda wiiki eddako ku Monday. Ekyo si byo kigenda okuba mu Uganda. Wano kirina kuba nti bwe kitandika teri kudda mabega, bwe kitandika teri kuzikiza, wabula kiri eri ffe Bannayuganda okukiteeka mu nkola ne tujjumbira enkola eno, ne tumanya tugenda kubeera nga tulaba ku Uganda empya. Oba si kyo ne tusigale waka nga tutudde ne tugaana kyenyigiramu ne tumanya nti tugenda kufugibwa bumbula paka abasajja lwe balikoowa ne bagamba tubafuze ekimala tukooye, nammwe awo mwerondera omuntu alibafuga. Naye ate ng'ekyo tetukisuubira kirabako kubanga aliwo olwaleero alina abaana bali mu kuteekateeka badde mu ntebe eyo ng'avuddewo. N'abaana bateekateeka bazadde, ne be bazadde bagenda kuba bakitabe bakyakutte be bazadde bazaale. Kitegeeza buli alituuka okuvaawo aliba asigira mwana we. Olwo Uganda egenda kufuna ddi emirembe? Ye egenda kutuuka ekiseera nga tekyalina Uganda, kubanga olwaleero bagijjuzza amawanga amatabike mu ngeri y'okugisaanyawo bagimalewo. Bwe tunaazinga emikono ensi y'abajjajjaffe bagenda gitutwalako. Wabula mbakubira omulanga nti nga 8 ffenna tukyenyigiremu, kitukwatako ffenna kubanga tekiriko mwana waani oba mwana waani. Bwe tunasitukira awamu, n'Abaganda bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Bwe tusitukira awamu kijja kuba kizibu okugamba mbu bagenda kututta ffenna, wabula tujja kutambula paka abasajja lwe banalaba nga kibazitoyeeko batugamba abaaye ekintu kyemmwe kiikyo, mwerondera omuntu agenda opakulembera. Ebyo bye byange ku mboozi eyo olwaleero. Kati mbalekedde ekirowoozo kino Bannayuganda mukitunulemu. Bw'olaba nga kikukwatako ojja kukikola, bw'olaba tekikukwatako ojja kusigala ewaka nga weetuulidde olinde biddirira bakkalakate paka lwe balikoowa